Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi ekyo nkisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wasiika kakayire kusumuleko ebizibu nebadde bukutawanya. Nsangwa ku namba eno 075 54 66 2. Kuvaawo nga bw'ozze manyi Mukama ajja kwogerako naawe ekigambo ne bwe kinaaba kimu. Olwaleero ngenda kwogera ku olunaku lwaleero ngenda kwogera ku nsonga leero mu Bible and Politics ngenda kwogera ku kukozesa omukisa oguba guli mu buzibu. Tukozese omukisa, tukozese emikisa gyonna gye tulina oba tukozese omukisa gwe tulina oguli mu mbeera enzibu. Buli lw'otuukanga mu mbeera enzibu tosooka kupanikinga. Bw'otuuka mu mbeera enzibu tosooka kupanikinga, sooka ogyetoolole, sooka osetolinge. Olaba bw'ogwa mu mazzi, bw'ogwa mu nnyanja, eryato ne ligwa mu nnyanja n'olaba nga lyabise mugwayo weppa, sooka osetolinge. Tolwana na mazzi kuba tolina kyogenda kukwatako at the moment. Sooka osetolinge era kasita olwana n'amazzi ng'owedde. Bw'oba ogwa mu nnyanja ng'ogenze, sooka osetolinge, siba omukka. Okubbulukuka omulundi oguddako bw'oti ojja kufuna we weekwata. Era bonna abasinga okuwona tebalwana na mazzi. Now embeera gye tulimu Uganda, wulira ekintu Museveni kye yatuteekamu. Tutunuulira nnyo obuzibu obuli mu mbeera, tutunuulira nnyo embeera, ne tutunuulira obunene bwayo, ne tutunuulira obwavu bwo. Kakati bannange ngenda kukola ntya, miliyoni 2 ngenda zijjawa, kati sina gwe nkubira simu, kakati ate awo obeera ogenze. Mbuli awali embeera embi waliwo solution eryawo kumpi. Uganda tunyigiriziddwa ebbanga ddene, Museveni agulumidde atuuse ku bire, naye waliwo awali omukisa. Senga tukozesa buli mukisa gwonna oguli, waliwo ebituli bingi nnyo eby'okuggyako Museveni, bingi okuggyako nga ffe tetubikozesezza. Kale wandiika Samwiri ekisooka essula 17. Essula eyo yonna eyina ennyiriri 58 zonna ogenda zisoma. Wandiika Daniel chapter 3 ayina ennyiriri 30 zonna ogenda zisoma. From verse 1 to the last verse mu scripture zombi, mu gundi zombi, mu chapter zonna zisome ozimaleyo. Nze ngenda kuzoogera nziyitemu tujjemu bye tujjamu, ebisigadde Mukama ajja bikusomesa eyo gy'oli. Maureen Skinika ya kutusako program eno wonna woli. Maureen akola ku lususu, bw'oba oyina ekizibu ky'olususu contactinga Maureen kijja kuba kiweddewo. Tulina Premium Dental Clinic esangibwa mu Makerere Kavule okuliraana n'ekitebe kya Nuup. Bw'oba toyina namba ye inbox minkuwe namba ye, ogendeyo obakubire, ogendeyo bajja kukujjanjaba bulungi nnyo kasa kibanga kikwata ku mannyo. Eyo nga nvuddeyo tulina omuzimbi, tulina Daniel chapter 3. Daniel chapter 3 from verse 1 to verse 30. Omuzimbi ayokya ebyuma, afumba ku mikolo ne Sama Uganda wa transport
gwe mukubire akutwale oba oyingira Kampala oba oyingira Kibuga oba oyingira Uganda oba ogifuluma kubira Sama Uganda ajja kutwala akutuuse mukama bawo omukisa program egenda kuba nene nnyo njagala muntu agingire His Excellency Kyagulanyi wano naye bwe munaaba muganyira nja munoonya okusoka benna njagala okusaasira okwongera okusaasira n'okukubagiza famire ya His Excellency olw'okufiirwa eggulo babadde mu kuziika kitalo nnyo kitalo ddala mukama abagumye kitalo ya mukama abagumye bambi eyo nga nvuddeyo nyongera okukubiriza bannayuganda mwenna okwongera okugenda okwewandiisa buli awali enkalala za Nuupu banoonye bw'oba tonneewandiisa banoonye ogendeyo weewandiise nkwegayiridde gendayo weewandiise ekyo ekikolwa kye tukola tuli mu kusimba mmwanyi tusimba mmwanyi za byabufuzi NUP ze mmwanyi z'ebyobufuzi obugagga obw'ensibo bwe tugenda okulekera abaana baffe kubanga NUP yeeterezezza Uganda yegijje mu kikko mwe yali yagwa so mwe empagi ezinyweza NUP munnayuganda wenna wooli genda weewandiise mu kibiina kya NUP tubakubiriza bambi mugendeeyo mu bungi bw'oba toli wa NUP manya oli kubanyigiriza bw'oba toli wa NUP oli kubatunyigiriza waliwo abali kubatunyigiriza eiza nga bamanyi oba nga tebamanyi jo waliwo abantu abannumbye nga ngambye Lukwago ne mungamba Lukwago agenda kufa mumanyi emirundi gyenda budde Lukwago sagamba Lukwago alekeraawo okugula ebyokulya ku kafe Javaazi Lukwago saamulabula mumanyi emirundi gyenda budde Lukwago kati nno bamulongoosezaamu amasavu mu bulago mumanyi emirundi gyenda budde Lukwago n'alemerayo Lukwago wa KCCA akulira KCCA okuva mu mwaka gwa 2011 okutuuka leero yayina amalwaliro ga KCCA amalwaliro ge agaweebwa ssente tegasobola mujjanjaba ofumba otya n'otalya nabagamba baaba yafumba akatogo n'amala okufumba n'agaana okulya nazinaga olubuto nabagamba bambi olubuto anti kwolwe nasooka okuwulira nga mumuleka ali mu nsonga ze olwo nga waliwo abamulemeddeko neŋŋamba ate ensonga bw'oba w'ensonga ate olumwa lubuto gundi ate olemwa kulya nga nno nze sibimanyi ndi mwana ne tulyoka tulya akatogo kumbe yaleeta olulagala n'abikkako n'abikkirako ekintu agenda okusiika ateekamu omunnyo n'asanga ekintu n'akibambulako bulungi ye n'agaana okulya Lukwago ofumba otya emmere n'otalya obeera otya n'amalwaliro agatakujjanjaba olyoka odduka ogende bakujjanjabira ebweru kati nze ntwaleyo maama Ebeni mu malwaliro ga KCCA okakasa gwe bagamba nga tegakujjanjaba nze ntwaleyo maama Ebeni muswadde temujja mujjanjabirayo gwe mukulu wa KCCA amalwaliro go tegakujjanjaba mumanyi emirundi gye nalabula Lukwago kati Lukwago bw'oba okoye ng'owulira obulamu buganye n'ebyobufuzi biwummule mubadde n'abatunyigiriza ebbanga ddene eiza nga mumanyi oba nga temumanyi kakati si bwe bamulongooseza amasavu Catherine kusasira bamulongoosamu ekidomola ky'amasavu Wamalika nve banange mujje banji kwenu video mujje banji share the video as much as possible kale mugende mwewandiise awo tuba tusimba mmwanyi ez'ebyobufuzi ze tugenda okulekera abaana baffe kale USA Waltham
waliyo kwekalakasa nga nakuza omwezi 12 omwezi ogwokutaano nsonga za Uganda ne Buganda. So mwenna abali mu Boston abali Waltham banesi byogere obubi mugendeyo mu bungi mu contactinge abakulembeze bamwe mugendeyo mu bungi nnyo mweso mukole ekitiibwa essaawa gye tulimu buli kintu kye tukole kigatta ku revolution kya makulu nnyo. So USA bambi mwenna mugende banesi yogera nga Waltham eri Bungereza yali UK namwe temuntiisatiisa lwaki muntiisatiisa kale yonvuddeyo yonna gyeri kubanga ne Seattle UK gundi gyeri kati yonna gyekiri niye nga kiri USA. Canada ngena kuza omwezi 17 mugweyo mu bungi musinze ku kiri kye mwakola luli mwabe Canada muliyo nga 17 ogwokutaano contactinga General Chuma cha Yesu jali mu contactinge oba balidazi bamwe bonna esawa zijja kuba nnya ez'okumakya mugenda kubeera ku bitundu bino wammanga Ontario Premier Office US Embassy ne ku EU bwe mumala mugende ku Ontario sumanyi Ontario Human Rights Commission mugendeyo mu bungi nnyo ngenda kuza omwezi 17 abe Canada ngenda kuza omwezi 12 aba USA. Bannange mutuyambe muyambe bannayuganda bambi abatacyasobola kusitula mutwe yamba abakadde abali abatalina kye balya yamba abatasobola kukikola Uganda mugende mukibakolere tubeegayiridde nnyo abali mu diaspora namwe abali e UK bambi muteeketeeke yaawo mutubuulire tulange bambi diaspora mukikole tubeegayiridde Mukama jabba tuweera omukisa bambi mwebale nnyo mwebalire ddala okulwana obutakoowanga kubanga mwe muli bulungi mwinawo kasente muvuga emmotoka mpya enguudo zammwe ennungi naye mwebale obuteerabira waka. Juzi twasoma Nehemiya yagamba yali ku kyeyo naye ng'afaayo nnyo okuwuliriza ekiri ewaka ate n'awuliriza n'ekiri mu Middle East. Ye yali akola na ku byakunywa bya kabaka kugamba ye alabika ye yaliko bulungiko naye yafangayo okuwuliriza banne mu diaspora ate n'okuwuliriza abali ewaka. Bayibuli egamba bwe yawulira nga balumwa n'awaayo ennaku ezimu okusaba n'okusiiba n'okutandika okuyiiya engeri gy'alwanirira Yerusaalemi. So bambi bannaffe abali eyo abali mu kifo kya Nehemiya bannange mukole Nehemiya kye yakola Mukama jabba tuweera omukisa. Genda osome Nehemiya chapter 1 soma chapter 3 soma chapter 9 byonna jabbisanga waawo. Mukama batuweera omukisa. Abasuubuzi olunaku lw'enkya waliyo okusisinkana Kololo. Bannayuganda mwenna mbakunga mujjule mu kibuga miliyoni nga 7 tugende Kololo. Senga tujjuza Kampala Metropolitan enkya nga Museveni ajja Kololo tugende tukakwatire Kololo. Mujje mu bungi tukozese buli mukisa oguliwo tugende tukakwatire Kololo tukalinnye tuveewo tugende tukole ebyaffe. Senga tukalinnye enkya then ate enkera waliwo kuba kulayira nga tumaze okujjawo omulambo gwako then ne tulayiza president omupya then Uganda negenda mu maaso. Kiba kitegeeza influence ebeere eweddewo emisolo egyo gyonna giba giweddewo. Bagambye okutunda ettaka olina okuwa Museveni omusolo ebyo byonna bijja kuba biweddewo kuba poliisi zijja mpya. So abantu nga miliyoni 17 muyiike mu kibuga Kampala. Muwulidde muyiike mu kibuga Kampala nga muli bangi nnyo tukalinnye wali Kololo tuveewo oba tekajja kalekeyo. Nabagambye yagambye aba security si buli omuntu ajja kulinnye Kololo. Abantu abagenda okuyingira mu kisawe Kololo okumusisinkana Kabuye kyofa togabye yalina tagaze yabawadde mugenda kuba baalubatu. Kati tukikole tujjuze ekibuga Kampala Kololo tuyingirayo ku mpaka tukafotole ekyo nakyo kiggwe. Ate kati akatikatidde waliwo bingi
mujjukira bwe nabawoninga ku bintu by'okuzaala abaana abana abataano mukaga basatu mwalabye mu ddwaliro ly'embalala abakyala babiri bazadde abaana bana abakyala babiri. Mujjukira projekiti gye nababuulira ey'okuwa abakyala essente babateekemu amazzi g'Abanyarwanda abakyala babiri bazadde abaana bana mu lunaku lumu. Babba baabwe beebazizza nnyo olw'abasawo okubayamba. Mukakasa abo abaana bammwe mubatwale ku DNA. Era omusawo yafubye nnyo okutunnyonnyola era ekyo kiviirako abaana abana kiba kitegeeza oleeta nga ddala oleese kakati nga bw'oba oleese ddala obeera oleese. Mugende mu binonye mujja biraba. Mujjukira emirundi gye mbagambye engeri gye bayawulamu education ne mbagamba bwe baba boogera ku education balina abantu baabwe be baba boogera nabo. Mujjukira bwe nabagamba nti Muka Museveni yagamba nga bassa abaana b'erubirika n'abaako baabuulya nabagamba wamma mmwe temufaayo tewali kijja batuukako. Mwabalabye abaana baani elite simanyi elite elite simanyi elite high school Ntebe. Mwalabye abaana ba high school bwe bazze ku pate nga bali mu helicopter bali mu BMW bali mu zigundi ziri enzibu zijagwa. Mwabalabye abo. Mulaba Uganda bwe bagikutuddemu mutegedde nti balina kirasi eyaabwe gye bakolako. Omwana wa high school yajjeewo ennyonyi gye yajjeddemu. Bw'otunula ebintu ba Museveni bye bakola ne poliisi ze bakola si zaffe. Omwana wa high school yajjeddemu mu helicopter. Sagala bigenda mu nnyo ebyo. Nze mbiresa ngenda nkonakonako ngende ku Kinyusi. Ekitongole ekkolero lya sigala Museveni alitunze aliguzizza Abachina bamuwadde buwumbi. Era sigala ayitibwa sportsman bagenda mukyusa erinnya. Sportsman Abachina bagenda kumukyusa erinnya agenda kuyitibwa Mustanga. Sawa yonna bwe mulabanga bakyusizza sportsman ng'avuddewo mumanye Museveni alidde buwumbi mu kutunda ekkolero lya sigala. Mulabye Mayiga byayogedde. Abaganda abantu abali mu Buganda abantu ba Ssaabasajja Kabaka muwulidde ebigambo Mayiga byayogedde. Mujjeemu ki ku mutabani wa Sebudandi Junju ne Mayiga ani atulimba? Junju yatugamba oli ansindise mulamu era abatumidde ali mu mbeera nnungi. Era bangi kumwe namugamba ate oba ntegedde agafa embuga ate Junju bw'abanga yayogedde nze mba nziramu ki? Ssaabasajja n'agamba oli abatumidde ali bulungi era nsindise wano njogedde naye ngenza okujja wano mmaze nakwogera naye. Ne zireeta Mayiga. Kabaka embeera gy'alimu si nnungi tasobola na kulinnya Uganda abasawo bakyamwekebejja embeera si nnungi. Omuntu aba agenze e Bulaaya okujjanjabibwa n'abanga tadda tayinza kubanga ali mu mbeera nnungi. Ku Junju ne Mayiga ani atulimba? Ku Junju ne Mayiga ani alimba Buganda? Kati bafune olukuŋŋaana bombi babiri nga bombi weebali batubulire ku bombi ani atulimba. Omwana yatugambye gyali alamula Obuganda ne Mayiga yakyogera ebiseera ebyo gyali alamulira bweru. Ebyo nno ensonga zikyali za kuwenja Kabaka tutegeere watuufu wa waali abakulu bwe twali tulowooza nti bye bamanyi ebikwata ku Kabaka era nga ffenna be twesize tugamba nti kasita
Katikkiro ajja tubuulira oba kasita abaana ba Ssaabasajja basobola tubuulira nanti Abaganda bulijjo bavaayo okubanja kabaka waabwe nga abantu bababuuza bw'omubanjangaani oli Mulangira oba oli Katikkiro bulijjo abantu ne bagamba waayi katugende kwabo ebiti ebibiri bye batugamba either Abalangira oba Katikkiro batubuulire ensonga entuufu ezimukwatako wakavaayo statement bbiri bantu be twali tulowooza nga zikubagana ebuvuddeko mutabani wa Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'ategeeza abantu bwe yali ng'agenzeeko emitala w'amayanja n'abakakasa nti Ssaabasajja yennyini yansindise nti mukiikirire naye ng'ekyaddala ali bulungi era mwali mu lubiri lwe olw'emmengo alamula olwaleero abadde Katikkiro wa Buganda yennyini n'avaayo n'agamba Kabaka embeera gy'alimu si nnungi akyali bweru wa ggwanga akyekebejjebwa era abamusuubira okumulabako mugira mulindako ku ekiseera kye eky'okudda ewaka tekinnaba kutuuka okutuusa lwanaatereera abakugu ne bamukkiriza nti kati embeera yo ekusobozesa okudda ewaka twebuuze ku abo ababiri ani mutuufu era ani mukyamu ye ku bannayuganda babadde bamubanja nga baagala okumanya amayitire ge bakyamu okubanja bamanye ebimukwatako bwe babeera nga bakyamu lwaki omu ku bakungu abatula ku lukiiko lwa Buganda basabye Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga nti abawe olukusa bwakiri bagende balabe Kabaka waali wajjanjabirwa we babagamba bo balabe bajje bamatiza Abaganda nti wamma omutanda tumulabyeko naye embeera gy'alimu tumuwe obudde asooka atereere babagambye kimu temukkirizibwa lwa nsonga alina abamulambula kitegeeza nti ensonga zino zirimu okubuzaabuza tikyalumbuye jju kyova olaba nalekawo bimakerere byammwe n'ensomera mu Lumbuye University sinagasoma busiru era bw'oba ninako ekibi kyonna nga nakunyiiza Lumbuye bwe mba nakukalakata Lumbuye naye bwe mba nakusanyusa inbox me bw'oba olina kyogamba inbox me naye bwe mba nnyina kye nakunyiiza Lumbuye mbuuza ku mutabani wa Ssebudandi n'Omunyarwanda Mayiga ani alimba Uganda ani alimba Buganda ani alimba Abaganda amawulire ga mirundi ebiri nga tegafaanagana gonna gava mbuga bw'oba olina ekikuba nsiko inbox me naye bw'oba olina kye wanyiigira kyonna nga nakunyiiza Lumbuye teri mulala gwe muwulidde yeegana yeye nze nkomyawo nkubuuza ku bombi ani atulimba Kabaka abeera atya mu Uganda ate ng'ali bweru abeera atya ebweru ate ng'ali Uganda abeera atya obulungi ate ng'abasawo bamwekebejja ng'abasawo bamugambye okukomawo e Uganda ate nga watugamba luli twali tugamba ng'agenda ajjanjabwe ng'ogamba alina abakugu wano abamujjanjabira wano basi basinga ab'ebweru abakugu be watugamba ab'e Uganda bali luddawa bwe balemererwa embeera eyo ebeera nnungi anti ffe babiri kino saagala kukyogera Nabbi Muzaata ye yakyogera yagamba obudde bujja kuleeta amawulire simanyi Mayiga wono oyita obudde bujja kuleeta amawulire wano kati nze kamba buli ekiri ku Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka yazira n'emmere yazize n'emmere n'embeera gy'alimu si nnungi naye ebintu Museveni byanoonya omuli omweso n'enkuyo Museveni tagenda bifuna I can assure you ebintu byonna Museveni byanoonya tewaliiko kyagenda kufuna omweso ogwo n'enkuyo byali bya Ssekabaka Mwanga era Ssekabaka Mwanga yalinga atuula ku mweso ogwo okwesa
n'omusajja gwe baali bayita omusajja baali bamuyita Muwanga Omuweesi. Omusajja ono yali abeera mu bitundu by'e Kabyuma Nakigalala Kajjansi. Gye yali abeera oyo omusajja yali mukugu nnyo mu kwesa nga yayesa ne Ssekabaka Mwanga. Era Ssekabaka Mwanga bwe yawaŋŋanguka omusajja oyo yatereka ebintu ebyo era ye yasigaza n'eddamula. Era yabihandinga over ku mulembe gwa Daudi Chwa. Daudi Chwa ebyamutuukako byonna ebintu ebyo ne biterekebwa e Bukeerere. Ssekabaka Muteesa owookubiri bw'atuula ku ntebe ebintu ebyo ne babijja e Bukeerere. Waliwo abazeeyi, omuzeeyi omu ku bbe yali yafika baali abantu bana abaali babiterese, naye waliwo omukyala eyabireeta n'abiwa Ssekabaka Muteesa. Ssekabaka Muteesa ebyamutuukako awo ebintu ebyo ne biterekebwa. We sijja kwogera Kabaka Ronald Mwenda Mutebi bwajja ebintu ebyo nze mbirina biri wafande Katongole mu kisenge. Neba nenja kwetera Fande Katongole obuzibu olunaku lumu. Bajja mukubeje saza ajja kakasa. Musebe tikimugana kati kugenda wafande Katongole musajja wattu omubuuza omweso n'enkuyo. Musajja wattu oba enkuyo agimanyi. Musebe ntalina kyagenda kufunako ku ebyo. Okitegedde? Ebyo leka mbikomyawo. Kubanga Fande Katongole yaleeta Museveni n'amala omutuusa awo ye n'agenda. Njagala bamukubemu emigere akakasa ekintu kye yaleeta e Uganda. Njagala bamukubemu emigere, yankuba emigere njagala neba mukimemu. Yaŋŋamba yali agenda kummambulako eddiba. Njagala bamukubemu emigere nga bamubuuza enkuyo. Mukute peni kansoke mbaweyo wano ennamba z'abantu babiri twagala babaka baffe kuva mu paramenti. His Excellency yatugambye Muwanga Kivumbi tumuleke, siddamu kigambo kya His Excellency. Ne Muwanga Kivumbi kati muliko nga Buganda Caucus Chairman. Ssaabasajja Kabaka ali wanga tannayisa kigambo. Eno ye nnamba ya Muwanga Kivumbi. Bave mu paramenti. 0772 Muwanga Kivumbi 0772 38 83 54 772 38 83 54. Honorable Muwadanku Nyingi oli mu constituency enkulu ennyo eyanunula Uganda. Va mu muzanyo muve mu parliament. Eri 0700 100 783 0700 kikumi lusanvu kinana musatu Muwadanku Nyingi. Eyo nvuddeyo. Kati muwulire wano kana akantu mukatemeyo katambule asobola okawa His Excellency kamuwe. Bwaba kwali ne bwawulira bino n'atema. Bwaba tali wera njabiteeka wali wembiteeka. Waliwo ebintu bibiri, waliwo ensasagge erimu eyagudde mu gurupu ya Mpuuga. Kati okulemererwa waakiri boonoona. Babadde balina bye bapanga nga bapanga okukola ekibiina kye baagala okukola ng'ennaku z'omwezi okulangirira mu bantu ng'ennaku z'omwezi lumu ogw'omukaaga. Abadde yatwala ababaka ba Nuupu bangi nga bonna bali ku sayidi ya Mpuuga. Kaakati kubanga babadde balina empagi zino wammanga, babadde balina Museveni, babadde balina Supiika, babadde balina Katikkiro, babadde balina Mpuuga. Abo be babadde empagi Sseddugge ezikutte ekintu kyabwe.
Mayiga ali ku kikaliriro, Museveni ali ku kikaliriro, Supiika ali ku kikaliriro. Awo abalokole tuba tuyimba waliwo Yesu byankolera nga simaze na kusaba, waliwo Yesu byankolera nga simaze na kusaba. Babadde balina ebintu bye bapanga. Mujjukira ssente ze babba ku Sseggona baali balina biliyoni 4 baali bagenda zigabana abantu 25. Essente ezo Sseggona yali azijje baali bazibawadde mu State House nga ziyise mu Kalugire. Sseggona yali azijje wa Kalugire zaali 4 biliyoni. Kati ye ze yasangamu yabalaze batoddeko. Owulira katuwulira oluvannyuma lw'okubasensera n'okubakuba ennyo okubamalawo ate nga buli omu ono abazungu bamwekiise sanctions. Ayina bizinesi e Bungereza, ayinayo ennyumba ebadde na mu mugongo gwa muyindi. Omuyindi yagiryako komishoni. Ebyo nabyo nja bibaleetera. Abazungu bamwekiise bali ku bunkenke. Kati ekibiina kiringa ekikoze ekiyimiridde kizeemu omukoosi. Kati ababaka babadde bavuma His Excellency abaali abanuupu ababadde bawaganyadde batandise okudduka nga badda mu nuupu beetondera His Excellency Kyagulanyi. Kansooke mbaweekisa amuro. Wacha wewe mbadde ki sagala kulaga Mpoma satellite sokolindeko ngenda balaga namwe mubere bakaka mutemo mpapia wachi mumpapia nja kola ensobi kampanule yo ku Mpoma satellite kati katugendemu. Mujjukira ebigambo Tebandeke byabadde avuma His Excellency Kyagulanyi. Mumulaba bwasaze ku nsingo. Mumulaba bwali mu kunnyonnyola oyo ali mu gusaati ogw'ebigundi. Ababaka bano babadde bagenda n'empuuga nga Tebandeke ow'Ekayunga. Babadde bagenda gurupu emu ku bo kuliko bano. Aisha Kabanda oyo tava mu mugongo gwa Katikkiro. Mbuno ye Deputy Secretary General Aisha Kabanda. Joyce Bagala bali mu kwetonda kati bakomyewo bakuba amavi. His Excellency abasonyiwe. Nababuuza bwe mba nsobola okuyingira mu State House Entebbe. Era banasimanyi His Excellency. Olumala okutula ku ntebe bwe pa nga nvaayo nga nzira mu opposition nga naye mutunuulira kubanga munnaye sinza kukkiriza nsi kugenda bweto. Mpuma sigijjaayo. Era nze ngenda okubeera obu opposition asooka nga Uganda emaze okyuka. Nzire side eno mpola mwetegereze. Joyce Bagala ali mu kwegayirira asonyiyibwe. Nannyondo Veronica Tebandeke Naluyimo Wewakiso bonna babadde bagenda ne mpuuga kati bali mu kwegayirira kukomawo. Kubanga eri empaji ezibadde zibakutte Supiika yakoze embaaba muno. Bali mu kukomawo. Naye waliyo gurupu endala
eremeddeko eri mu kugira muwulire group eno wano wenjagalira His Excellency Kyagulanyi Secretariat ababaka mwenna ne NUP fraternity ne ba bodyguard ba His Excellency muwulire bino. Mpuuga Abedi Bwanika Kaziwe Bashiri Mbazira Dini Lubowa Sava group eyo muwulire kintu kino mukiteme yo mugenda kukiraba. Mpuuga Bwanika Dini Lubowa Sava Kaziwe Bashiri Mbazira n'abalala bendi mu kugoberera benjo baleetera. Mpuuga asazeewo ba profilinga bayina ebintu bye bayunga ebimu ku byo byakuwaayiriza ebimu ku byo bituufu. Batandise okuyunga documentary. Bw'oba omanyi nti oli kansala wa Nuupu oli MP wa Nuupu nga walya ssente za Museveni ezayita mu Mpuuga oli mu documentary eno batandise ogiyunga. Buli omu we yaliira we wazisayiningira we bazikuweera. Muwulire ebintu bino era ebitono bye babadde bakozeewo babirazeeko ku Museveni n'abirabako. Mujjukira Museveni ng'agamba I'm going to expose those people. Mujjukira bwe twakuba ekintu wano ekyokutwala bafoot soja ebweru abantu Museveni be yawamba be yayagala otwala ebweru ne tumukuba kimusuuza. Mulaba jjo bwe twakubye ekyalwasa ne Brian White kyafudde nakyo death baleese yawo akagagga akalala simanyi mbuno ne kamuwa ssente byonna byagaanyi. Ne kino tukikube nga bukyali. Kaziwe Bashiri Mbazira Dini Sava Lubowa Mpuuga n'Abedi Bwanika n'abalala ne Katikkiro Mayiga naye mwe temwerabirako waliwo omuntu eyanyombeseza eggulo. Oyinza otya okuyita Mayiga Katikkiro nze ebyo bye bikuntamya gwe teweerabirako. Omuntu yankalakasa olunaku lw'eggulo mbuno mpita Mayiga Katikkiro. Gy'obeera mwe temwerabirako. Wulira documentary eno bagirazeeko Museveni era n'abasiima biki bye bayungayunga. Waliwo ababaka ba Nuupu abaalyanga mwalya ssente mukyali ku Mpuuga mbu yalya 5. Waliwo ababaka abali mu Kawumbi, waliwo abali mu Lusanvu. Kiki kye bagenda okukola bwe baba tebakoze kibiina baagala bakube Nuupu bagiteke ku ttaka nti Mpuuga mu mulanga 5 naye waliwo bakansala abali mu 3. Kansala nga wali obukadde 3. Waliwo abali ku ttiimu y'abannamawulire abamu ku mmwe babawaayidde babayungayunga obuntu. Waliwo ebintu by'oyogera olaba kati nga bwe mbadde njogera bino ebintu omuntu n'amala abiva gye nvudde ng'abidde eri ayinza okukulaga nti mbadde nvuma NUP ne Kyagulanyi bonna mbavumyevumye ne mbamalawo. Senga abiva eno ng'ebimu abijjamu ng'ateekamu oyinza okugamba wule yatandise okuvuma Kyagulanyi bannaye omwana yatwefuulidde. Ebimu babikoze bwe batyo. Eddi Mutwe mu documentary eno mwoli. Eddi Mutwe mu documentary eno mwoli. Otya gwe bakutaddeko ekintu bakuyunzeyunzeeko ekintu nti omuntu okufuna serefi ku His Excellency asooka kukubalira ssente n'omukkiriza okutuuka ku His Excellency omumu kuba serefi mbu okumanya muli corrupt ne serefi mutunda ntunde. Honorable Zaake bakuyunzeeko ogusection mu documentary eno bagenda kugita. Museveni yagisiimye era bagenda gita abakugwa abagirimu ye Dini Lubowa Sava ne Kaziwe Bashiri Mbazira ndowooza mubamanyi mu media. Era ye Sava okwogeza obuvumu nti nnyinza okukuba NUP single handedly. Simanyi wano manizi soja.
nkyalina mu empisa kuba tikyalumbi eyanyema ebiwandiiko byange lwali bimpa nange nembeera oli yatugambye professional I'm a journalist by profession nange senga bampe ebyange nembeera professional mujja kumpulira omanyi muntu ewanirako nnyo bakoze good documentary gwe bagenda okuyisa gwe bagenda okufulumya mbuwakiri balabenga nupu eri corrupt nnyo ow'ekitiibwa Lewis Lubongo yamwoli Lewis Lubongo yoli luddawa Lewis Lubongo yabakutaddeko ogusango ogunene mbunno abaana abagenda ebweru okuba recommendinga bagenda ebweru oba okutambula nga bwe bagenze ne His Excellency Bungereza simanyi biki bamala kukuwa sente atakuwa sente tomukkiriza tomuyisa mu kasenge ejja kugenda gy'abalina genda era nti nasayiramu obaguzanguze Lubongo ya mbagamba ebintu ebibataasa olwo nembagamba tujjeko nembagamba bave mu parliament tusobole obbawula bwe mutabasooka bagenda basooka nabagambe mujja genda mu defensive teeka waabe bagenda kuta documentary mutandika okutuuza enkiiko ez'okumukumu nga mwewozaako wamma balimba si bituufu nga balagira ddala oba mwina bwe mwali mutuddeko mu meeting nga oba muli n'empuuga ng'essente za kibiina mpuuga n'akafunako agenda kulaga nti mwali mugabana sente za Museveni kati ne bwenjogera bino byokka ne bwembeera ku kino vidiyo ekome wano Kazibwe Bashiri Mbaziira ne Dini Lubowa Sava bali mu kuyunga documentary gye bagenda okulaga nti NUP eri corrupt nnyo buli eyali abagenda kukuteekamu gwe Dabo Bedi Mazongoto Dabo Bedi Mazongoto ekitanda kinene naye gwe Mazongoto mu vidiyo eno mwoli ate ebyo bituufu Dabo Bedi yambwa kale gwe mwoli ate ebyo bituufu mulimu ebituufu mulimu abalya bwe bawokota ku sente za Museveni kati basazewo ne bagamba kabakube nuupu batambule nga balaga enguzi eri mu nuupu esente balage nti mpuuga mwakyawa mukyawe mwamwekobaanira ye ne mumusuula olw'okulya ebitaano naye nga mmwe mwalya buwumbi bingi ku byo bayunze biyunge era bagenda kubita Mama Zedriga Mwoli mu documentary eno Mama Lina Zedriga Mwoli kuba gwe wawandika ekiwandiiko ekyajjako mpuuga naye gwe mukyala gwenze nkutya kyovulaba Zedriga yagoba mpuuga emisinde Zaake Mwoli Edi Mutwe Mwoli Owekitiibwa Lubongo ya Mwoli Mama Zedriga Mwoli n'abalala waliwo bakansala mwali ebyebi waliwo bachairman ba LC series mwalya including simanyi Balamaze simanyi Balaze simanyi biki gwe walubaga gwe eyo gye waddugalira ng'ennyuma wa radio kansirike